Olw'okubanga n'ejjebulyenna amasinzizo gakyali maggale, abaddu ba ala ebikujjuko bya Eid Aduha abasinga babikwatidde mu maka gaabwe. Lieutenant General Henry Tumukunde naye olunaku luno alukuzizza. Mu kusaala kuno okutegekeddwa mu maka g'e Kololo era nga kwetabyeko abantu 20 gokka, disitulikiti kadhi wa Kampala Habibu Luswabi asabye gavumenti okuggulawo amasinzizo. Mu kubaanukula, Kabakyaza Lieutenant General Henry Tumukunde ategeezezza nga kino bwe kirina okukolebwa mu kwegendereza okw'amaanyi n'okulungamizibwa okw'abakugu nga kubanga olaba ekirwadde kitogomya amawanga agakuletta naye ate olwo Uganda yattu. I don't think opening of such places should be purely out of outcry. No, it should be purely because we are properly advised by science and health instructions. Onagamba nti kino kye kiseera eggwanga mwe lisinga okwetaagira essaala naddala eri abakulembeze ab'enjawulo. Prayer number 1 is that no one should forget what brought problems to Uganda, especially in 1981. Anyone occupying a position of influence, right from the Electoral Commission, right from the leadership of this country, even those who are participating in this campaign, no one should ever forget that when we do not manage elections properly, we are necessarily tendered into a lot of confusion. Tumukunde era atangaazizza ku kasiriikiriro kaaliko naddala mu by'obufuzi. We've had a very serious disagreement with the way opposition runs politics. I know there is so much information so much pressure in the era of information to want to get so public, so open. So I'm spending more time creating networks, creating structures, creating systems. Nga gavumenti bw'egenda mu maaso n'okuggyawo omuggalo ku mirimu, bannaddiini bamu ku bakyawanjaga olw'omuggalo ogukyali ku masinzizo. Robert Onyango mu Kampala.